Nankulu w'ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority Engineer Dorothy Kisaka yeebazizza bannakampala olw'okukuuma emirembe mu kiseera enkuŋŋaana z'abakungu okuva mu mawanga ag'enjawulo we zaabeerera kuno, kyokka n'avumirira abo abaayolesa empisa envundu nga basimba ebitooke mu binnya by'enguudo ez'enjawulo, bagamba nti bano be balabe b'eggwanga lino. Kwaniriza bagenyi bannaamu nga bakyalidde ekibuga Kampala. Mwebale nnyo mwebalire ddala olw'omulimu omulungi ennyo gwe mwakola okwaniriza bagenyi baffe n'okulaba nti ebitundu bye mukoleramu byonna bikuumiddwa nga biyonjo. Engineer Kisaka abadde wakaliga ku katale k'abaazirwanako banna NRM Lubaga gye bategese omukolo, ng'omukolo guno gwetabiddwako abakungu ba NRM abakulembeddwamu Ssaabakunzi w'ekibiina Rosemary Nansubuga Senninde, abasuubuzi wamu n'abalala. Banna NRM bamulopede enjawukana ezifumbekedde mu kibiina kyabwe kw'ossa n'abantu abeeyagaliza bokka ekiviiriddeko ekibiina kyabwe okukyayibwa. Mujja ab'NRM tugenda obbawa akafo kano ng'ate n'abaliyo tebalina kye bagenda bakola ki? Ab'NRM abali wano muleme kulimbibwa eri ebifo ebiri eri bigere, tulwanire eno mu NRM yaffe gye tuba kinywerera. Abasuubuzi bamulopedde embeera embi gye bakolera kw'ossa n'ekyokulwawo okuggulawo akatale k'e Busega nga kino bakitadde ku malya ga nsimbi. Tulina ebiragiro ebibeera bijja mu butale buli kaseera. Sinda kiteeka ku mulembeezi wa ggwanga kuba tabeera mu butale. Naye abatubeeramu mu butale batwalira Pulezidenti Museveni n'aliisa ebiragiro nga byonna balaba oba ebibakolera oba nga iri wiru n'oteekayo ebiragiro. Sako teziddamu ezibeera mu katale. Sako tezibeera mu katale. Obukulembeze mu katale tebuliimu, abajja kulabayo abantu section leader gwe naawe musembemu abantu bataano musembemu yabeera heedi wammwe. Tewali twalina buyinza mu katale. Ate abasuubuzi abakolera e Kasubi bamusabye abagaziyiza akatale kaabwe nga bwe yabasuubiza kuba basusse okwenyigiriza. Ndiko naawe wennyini ne batekiniko bye baakulaga ng'akatale kafunda okusinziira ku muwendo gw'abasuubuzi abali mu katale ako. Naye olw'okwagala pulojekiti ya gavumenti ate nga yaffe bagenda kulongoosa Junction eyo, twakkiriza okugenda mu kafo ako akatono newankubadde nga kaali tekalina pulaani bulungi, tekalina makubo gakayingirako amangi. Kino Pulezidenti Museveni tukkiriza nti ye yatuwa akatale ako mu kisanja akuna mu kyezo, era ffe twakiwangulamu okufuna we tukolera nga wali permanent, tetukyazuukuka nga tutya tunaakolerawa, naye madamu tukolera mu bugubi awantu wafunda. Ssentebe wa NRM Lubaga Haji Abdallah Kitata ayambalidde banna NRM n'abalangira enkwe n'okukutana ab'oludda oluvuganya gavumenti ng'aweze nti bakufugaza abo bonna abaagala okulinnya eggere mu buwanguzi bwa Pulezidenti Museveni. Bakansala benshi ku bakansala 94 tulinako 11 ng'oyimirira wano nti NRM oye ku 94 tulina kubana 9 meya nga tumuyina, ba MP nga tubayina, bakansala ba 5 nga tubayina, bonna nga tuwangudde. Nze kyekinyumira era yettiimu y'ensonga lwaki nsiimudde. Badde beerimbika mu kibiina ky'NRM nga bakisaanyaawo wansi nga beefudde bannambulira bizibi, bavuma abantu, bajooga abantu, bavuma buli kimu ne basaanyaawo bbate bubakeeredde kati. Ssaabakunzi Rosemary Nansubuga Senninde asiimye bannalubaga olw'okutegeka omukolo guno gwagamba nti gwakwekuba mu ttooki n'okwezza obujja. Njagala okwebaza mwenna abakunzi baffe ab'NRM. Njagala okwebaza buli kitongole ekiri wano, mwebala okwagala NRM. Ebigambo bingi byogeddwa, naye bataata bange ne bamaama okusookera ddala njagala okubeebaza, mwebala okwagala His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Engineer Kisaka asuubiza bannakampala nti baakulaba enguudo ennungi endala era n'abasaba baleme kubalaba ng'abalabe baabwe, nga yeeyamye nti baakwongera okubatuusaako empeereza ennungi. Zanet Namatovu ku lwa KCTV agaleero.